Skin kankale komanyi kafetinga. Wadde buno ng'egye bwatandikamu. Natandikanga ena omukolo gwe naliko nga nnyimba. Olulimi ne lwesiba. Neewunzika bwewunzisi bwenti. Olulimi lwesiba yogayoga mpaka mu ddwaliro Mulago nga taasula utaasibewo yali ku makati ebyo byaliwo ku mukolo ogumu. Catherine Kusasira wakakasizza ddala nti ekyamazima yali mulwadde muyi era ng'agamba ku mukolo gwe kwaliko n'emikwano gye bangi nnyo abadde New Eagles ate kussa n'aba Golden Production nga Papa Misach era nga bonna beewuunikira wabula nga bino byonna tebaayagala bigende mu mawulire mu kusooka kati awo bw'ati obwajja okubanga agenda mu America kati n'ebigambo bibungesebwa nti ono yagala kubanga fera government nabyo abyogeddeko era nga awo wennyini agenda kulaga engeri gye bamukuutemu nga akasente kakyagaane jjukira tanaba kubanga kafuna era nga akasuubira okuva mu gavumenti ya NRM wabula tebanaba kubanga baresponda kati jjukira nakuleetera full figure jozi nga avuddeyo akubye ebituli mu bulwadde buno ng'agamba nti onayagala kubanga federal government wabula nga ye wetwogerera mukwate wali mu ggwanga erya America over bills that are uncleared tanaba kubanga sasula bill era nga ono ye ebyo bikati awo wennyini wenja okusabira video eno gitereke yagimpereka like kikulu nnyo gwatulaba omundi ogusooka subscribe mbanzisa kumukumu ntandika okutambula ku painkillers nensinga bumanyi nti bankebera nga sina birwadde by'amaanyi bino siinaamu sukaali siinaamu sirinaamu anyumya nti Dr. Mulago bwe yatuukayo baamukebera endwadde nnyingi nnyo era nga ono teyazuulibwamu biradde birala biyinza kuba nga bitamwanya wabula yazuulibwamu ekirwadde ku mutima era nga gano gaali masavu agaali gayitiridde obungi era baasooka ne bamufaalinga ku ddwaliro e Nairobi wabula nga okusinziira ku basawo bwe baamala okuba nga bakross checkinga bulungi yali yeetaaga kuba nga agenda mu ggwanga erya America basooka kuba nga buli awo bamulongoosezza ddala bulungi asooka kuba nga ateera era baamulongoosa era nga operation twala essaawa ntono nnyo ogakana nga byonna bitedde wabula nga omusimbi gwabanga gwamusabibwa wabula ebiseera byoti yali tagwina era nga ono anayongera okuba nga akuba emiranga era wali ku accounts ze bw'oba ogenzeyo ku mitimbagano gye social media ze osobola okulaba nti bambi akyawanjaga gavumenti esobola okuba nga emubbula mu lino ebbanja eddene nnyo ati awo wennyini nja kujukiza still njagala kubanga nkuwa wano wakulu nnyo alina akagambo kagambye full figure naddala full figure ku bigambo byavuddeyo anagamba nti Kusasira ayagala kubanga abba ssente za NRM era bano yabamaze dda ensonga bwetyo obweri okusinza kufuuka kati amwanukudde wabula nga sinaba kubanga mukuwa gwe ayagala okugenda e Canada omusago guno enamba esembe 31 gye inbox nayo ku WhatsApp omuntu mugambe nti nze njala kwanya ku nsonga z'e Canada olw'ensonga ate tewali kubanga omala budde kati abano babayita ba Kapalaga Associates era nga bano bagenda kuyita mu kye tuyita International Conference on Maternal and Child Health bwe bagenda okuba nga bakwasaganyiza ate byonna bisobole okuba nga bitambulira ddala bulungi nnyo nnyo kankwe Kusasira ate gwe abambulira kyolowolo yanooneka nabutuka ndi week naye nja gettinga better wano saagala muntu yenna kundabirira kubanga nagaana abantu ku ddwaliro naye wano ne bwoba tolina mujjanjabi bakujjanjabira they take care of you biba birungi tekikwetakisa kuba na mujjanjabi ng'ate wakwebaka eddwaliro munnange sijja kulyogera kubanga nga bw'omanyi abantu baffe mulimu abalungi mulimu ababi nga ninga ayimba kakati we nadda mu mmotoka namaneja yange najja nankwatako netufuluma n'omukolo ogwo gwaliko abantu bangi baali etonyi kwaliko muyimbi mesaki omukulu balunywa kwaliko abantu bangi abayimbi abaali kuba balabadda New Eagles nemala negenda netutula mu mmotoka nenyumiza bannange ekibaddewo bangamba nokathe tulina okugenda mu ddwaliro ati bwe twagenda mu ddwaliro nendaba dokita ali Mulago akulira Heart Institute naŋŋamba omutima ku mutima gwo kuliko tube era tambuza bulungi musaayi then wetaaga kulongoosa manyi nze ntambula n'obulwadde bwange nga sibe tebunneebasa wansi
nemmera bwatandika okumera zi painkillers besitulusi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abanadamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero okumasira abanadamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752 Kansa sirina kirwadde kirala kyonna kye nnina. Engamba zinja mbatambula butambuzi nga bw'obimanya byange. Kubanga ndi mukazi mupambanyi, nze seebaka saagala kutuula wansi. So kati bwe najja eno nalise kulaba baana tabani wange sajja nti nze kunsijanjaba. Then nenkola ki nobadde ne bunyikiriza nga ndi eno. So I had to rush to the hospital okulaba nga nfuna obujjanjabi. Sembeera bwete bwe yali. Operation yali ya 3 hours. Teyali y'amaanyi nnyo nti kulwawo. Kati I'm getting better. Chabil Joe nyine emikwano. Sigamba nti sittanga ku muntu. Olaba n'abatta abantu abana emikwano. Sittanga ku muntu nti sina mikwano. Kiyinza kwemirirawo ku lwange. Bill jamujeera alikkirira. Kama ajja kubimpisa mu bino byonna. Teri muntu atoogerwako Joe. Ebinjogeddeko si bye bisoose. Baabyogera dda. Naye nsabira Mukama abampisiza obubi baabayisa obulungi. Bempisiza obulungi nga bampisiza bubi Mukama abansasulire. Kubanga nze siri Katonda nti nze nsalawo, wabula Katonda oyo gwe tusinza ate atusinga okumanya. Abayimbi abampositinze nabo mbeebaza. Abansaasidde ababatta babayimidde wamu nange. Neyanzeeke. Buli muntu yenna aba alina okulwala, alina bino kyampalo. Abaseka baseke, abansaasidde beebale, abambeereddewo neyanziza. Nalina bodyguard wange liri nangamba kafe olina okugenda ne bakujjanjaba bodyguard wange liri oyambeereddewo bambi n'omukyala lwetakagwa ne bakwano bange abalala bonna banga mbadde nga ndwala ngamba buwulira buli kimu kigenda mu maaso. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues. In
increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalagassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalagassociates.com.